omusajja bw'onaabeera nga financially oli low ng'omukyala financially ali high ajja kukulengera bw'ati. Kati temwebaka. Kati bw'oweza abakyala babiri manya nti olina okukola n'obasinga bombiri. Bw'oweza abasatu olina okukola n'obasinga bobiri. Bw'oweza abana olina okukola abakyala abana n'obanga obasinga mu byensimbi basobole okwebuuzaako kubanga gw'osinga tomwebuuzaako. Bajja genda ow'abakaluba. Owulire akukuta ne bakaluba azimba apartment ate ozimba omutima. Senga gwe oli olina apartments yaligende owaayi apartments ozitambuza otya? Kati as long nga financial oli low wegendereze. Teri mukazi ajja kukulaba mu kabuntu zimba. Buulira amazima era nze bwe ndifa mujjaga nti the humble man has gone. Zakiya siri humble? Kakati ekyo nkibabuulidde abakyala munyiige abaami munyiige naye wodde emabega nossa hypothalamu wansi wano. Weebuuza riyale gwe ne mukulu wo gw'onsinga ensimbi yakuyita baaba. Mukulu wo ng'ate musajja akuyita muzeeyi. Gw'olowooza mukazi eyajja omuyambeko ebizibu ebibye ate bw'atuuka okuba ng'akusinga anaafukamira atya akulaga epulaani ya apatimenti ye nga toyawula pulaani ku maapu. Toyawula pulaani ku maapu. Kati ate omukyala akwebuuzeeko ng'azimba ki? Kati bwagenda ow'abakaluba n'ozimba omuki? Mukazi takyampulira. Nze ne mwana sente ezasooka. Ani yagamba nti yasomesa omwana mu P1 yasetinga n'ebya 4? Era teacher yasomesa omwana mu P1 ng'oyagala omusomesa mu senior 4 olina okuddayo n'upgradinga. Siba kiri? Kakati bw'oba omuwa ebya P1 okumusomesa secondary olina okupgradinga. If not, kosa ajja kuba bali bamukokinga. Sigala mu P1. Oleeta omulala owa P1 naye bw'anaakula n'agenda agenda. Oleeta omulala wa P1 bw'anaakula n'agenda olubana gwayo ng'odda mu house gaalo. Be baliwo b'osinga. Kati ate mmwe ne mutubuuza munoonya ki mu house gaalo? Mmwe temukyali baffe. Temukyali baffe. Omukazi bw'akusinga essente aba akususse. Abasajja mwegendereze. Kati toleeta bakyala babiri